Chimenke oba muyite alien skin kyeyekole Bungerezza enkoko baana. Alien skin ali Bungerezza mu ggwanga lya King era nga ali eyo agudde mu bitafutafu. Alien skin yavudde Kampala ne Douglas Lwanga Purple Party London edition and he's really doing a very wonderful job there. Era bwatuuseeyo ne bamugamba katukwatireko video wane Bungerezza. Oli okuteko video Bungerezza gwa alien skin ne bamutunuzaamu kamera era video nekwatibwa. Tubaniriza ku mukutu gwa Uganda Mukamooli mwe bali kutulaba era nga tubasamunye ekitiibwa ku mukutu guno kubanga mwa batufuula kituli era nga alien skin ayongedde okulumya abantu mu ggwanga erya Bungerezza. Abateesi balumiddwa jukira nti yagenze yekka. Pallaso was denied to really find himself in a situation of obviously flying to the United Kingdom okubeera kwene show. Jukira baddeko babiri Pallaso ne alien skin. Pallaso avuddeyo n'aweereza abantu ba National Platform mubaka nti temwandibadde mmwe ne musazisaamu ne mulemesa okugenda okuyimba mu ggwanga lya United Kingdom kubanga ye nga Pallaso yayimba oluyimba lwa Bobby Wine, Free Bobby Wine, bamukwatira mu Arua ne bamukolako ebintu ebikyamu. So alien skin yoyo eswaga yamanyi all dressed in blue, his first time to board an airplane to United Kingdom. Era omulaba watu yatuse mu United Kingdom era n'abaako embeera jassaawo. So let's see close to 100 people like this video kamba twali wa alien skin nga abalaga what we call pate eri mu ggwanga lya Bungerezza. Over to alien skin. Mulimo pike wange upachirona jinsi na kumutima wenaga kupesa uye mumbwa ya kumujogera andani Mira. There's a small come on. Amira, can you hold this water? Okay, Purple Party team. But I got to get in. We need to get in time. Guys, we need to get in. We need to get in time. Amira, come. Shmali. Bossa yamanyi we tulaga. Muje tugende wano ku reception. Sorry. Amira, come. Amira, come. Mami, come. Stay with me. Nono badeka bakuteka kamera nyene kulewo majanja chifana wetu banga nsonzo kaba ni mama bashaka okala sonzi
Wanategereza n'okugenda ku airport. Bano okutegeka muno naze mulalu Otopia in London. Ndakazageza omutwe. Mira. Wao kali kafiri mkaita Otopia in London. Kutukire London tomumba wala. Zeko ku government. Nelwaki omusajja omulala apereze wanategereza n'okugenda ku airport. Bano okutegeka muno naze mulalu Otopia in London. Ndakazageza omutwe. Mira. Wao kali kafiri mkaita Otopia in London. Kutukire London tomumba wala. Kati ffe tujja ababi era tuyite babi ffe ba original unruly Tawa zino abantu bagoyingewa abantu bagoyingewa naffe tetumanyi niye bafune gye bagoyinga abantu balina gye bagoyinga mukadde naawe oli omu ku be Sofia. Kuleke wano. Wakati unokumanya ndino wadongo besite sewa telebuliza ngamanzi weni. Ino. Bayiru bayikala akambi kiwabisi. Mwana ono mukanisi wa pichi. Aha, oyagala kola otya sewo? Wano bakiza okukola ekindi mu mutima. Ali eno oyagala kola ki wano? Olowooza ki ekindi mu mutima? Nkulaba oyagala kutuula kikwetoolooze. Nenga bwentulako kituleka watutukira nayo oba batuzeewo buzza. Weeyise mugugu sebo. okwetooloola ate n'oviiramu ebusega. Tunaawoza kwawe. Gezaako waliwo bendaba wali eri abasajja. Obalaba? Kiboko bakubazaawa. Kiboko zeno bakubawa. Basi. Ndeyo. Aliye, lageji eri wasebo. Buli kimu kiri omu. Ewakana wadde ennyumba ne bwejja. Muno mulimu ufa yange, mulimu pike wange. Nkwacho yona jizi nayo ku mutima. Bwe nagala okupesa oyo emumbwa. Nakumudogera London. Mira. Right here, no?